sigenda kwesimbawo leka abananyi constituency abasinga okugitegerera ku kitebe badukanye constituency. Kimanyi bulungi kuba president, kimanyi bulungi abantu bange. Byo inisidda mu nju yange mukoyo okuva n'olwaleero olw'ensonga muwadde kyakoze nsuubugabbo n'atuleetera ebizeete bye tutamanyi. NRM erida kange ne w'abaani ne w'aba Bobi Wine Simanga Robert Sentamu sikyakamuwadde ka NRM konna oba mumpi oba muwanvu NRM. Message egenda ku kitebe. Njagala okuweereza abantu bonna abali ku kitebe ky'obujoozi ekiri ekavule abalowooza nti bajja kutegeereza abaloozi ekyo kifu. Erinnya lyange ez'Essaaja James Mukalazi nze nakulembera constituency eno nga tunoonya akalulu ka 2022-2026. Olwaleero njagala okugamba message eno siri mweteefuteefu kulembera constituency eno nga nnoonya akalulu nga nkulembeddwa omulema Ssemaganda Ronald. Sijja kukikola. Sigenda kwogeranga muntu mulala yenna wabula ngenda kwogeranga MP eyassibwamu ekitiibwa n'obwesige 2021 n'obululu 2,114 akamu ke kaali akange bakama bange. Bannabusiro mwebale nnyo mwebalire eddala. Mwebale nnyo mwebalire eddala. Ne bwemba nvudde mulambwese n'olunaku olwaleero sisobola butabeebaza. Bingi bye sigenda kukoonako. Ebisinga nja kubiwa abama TVs, abama radios, aba interviews, naye ngenda koonako bikooni. Naye bino sigenda kuleka nga sibikoonyeeko. Era gwe munnamawulire ali wano wowulira ng'olina interest bw'ojja okukwata. Ekisookera ddala ngenda kukoona ku bulamu bwange bwe tuyise mu parliament. Briefly ngenda kukoona ku nsonga y'ekibiina kyange ekya National Unity Platform, engeri gye mbadde omwesimbu paka n'olunaku olwaleero. Ngenda kukoona ku nsonga enkulu, buzannyo ki obuzannyiddwa National Unity Platform okufuba okulaba ng'enfulumya. Awo mukamanye ngenda kukoona ku buzannyo bw'enzannye bwonna. Ate era ngenda kukoona ku nsonga oba olyawo esinga obukulu kiki kyenzizaako. Yebeesooka eyo sisobola kugisoosa teri. Naye mu byonna bagambye nayise okwogerako eri bannamawulire ebisinga nja kubibawa. Eky'omukisa omulungi ndi wa mukisa nti abaani wano okumpi be bamu ku bansinga okwekitiibwa Chairman Kalungi obali kubeerawo. Nyingira parliament 2021 ngenda kozesa tezigenda kusukka 20. Ekyo bikimanyi tezigenda kusukaaga ebisigadde nja kubibawa. Nyingira parliament 2021 naye bakama bange njagala okubategeeza sajjibwa ku street oba saayambibwa buyambibwa nange nayina gye nnali bakama bange. Ekisooka ndi musajja muyivu ate ne saba kati nkyali era nkyasoma. Ndi ku mwaka gwa 3 nsoma mateeka. Diploma nagimala nga ndi mu parliament. Ekitegeeza ndi musajja muki kya mukisa bubi nti NUP tesobodde kuzimba ate omwana gwe yakola ki bwe yeezaalira. Sekyo ekyobuyivu sijja kukikoonako nnyo naye nga ndi musajja muyivu. Era NUP okugikwatira omuli 2021 yansanga nsaapinga abantu bange abaabusiro. Yansanga ndi businessman mu kibuga ne mu kitundu kino kyenzaalibwamu. Ate ng'ekyomukisa omulungi nzaaliddwa nsomedde nkulidde mu kitundu kinene. So abo bonna abalubunyeesa Honorable Nsubuga bamuggyeko kaadi agenda kulyawa. Nedda bannange nali musajja mukozi ate era n'akalala nkyasobolera ddala n'okuponda bakama bange. Ne buloka nkyasobola zikola ki okuzikuba. So yenna abadde agamba Honorable Nsubuga bamuggyeko fulaga agenda kuzzaako ki. Nedda bakama bange njagala mubeere bakakamu. Bannabusiro North omukisa gwe mumpadde oba gwe mwapa 2021 nzizenga nyumya nammwe sibavangamu ntambudde kyalo ku kyalo
ntambudde kubaddengana ku mikutu ne ku mitimbagano gyonna ebyange bisinga mubikola mutya mubimanyi bulungi nnyo naye kangende kagemera akasinga obukulu kuba byonna sijja kubyogera oba oliawo mubimanyi n'okubisinga obulamu bwa paliamenti mubumanyi bulungi bubadde busoomooza nnyo teri mubaka asinze kubonaabona mu paliamenti nga nsumugapo kubanga naakayingiramu naye ku kyensinga okwemanyako ne bwembonyebonye nga gavumenti yebonyabonya nsigadde ndi ku saidi y'abantu bakabagana emyaka gyonna mukimanyi batandikira mu kooti era wano bannabuziro north buli wonaaba lubadde ediga mumanyi Busiro North y'omu ku bizibu gavumenti bwe yakozesa okutandika ebizibu byaffe naye twatoba okuva ku court petitions ne baleeta emisango egy'enjawulo ne baleeta egy'obubbi bw'obusimu ne bakola buli kimu naye ne tutambula nga tukiga tukola tutya gavumenti etwengeeginza ebbanga lyonna tusigadde tuyimiridde naye okusinga bannabusiro North ensonga zonna ze mwasindika okukola mu palamenti emirimu gyange gikoze bakama bange nteesezza nondodde bajeti njiisizza n'okubakikira amakoze eki kiba kyabwewusa okujja n'enjogera eri bannamawulire nga wayise emyaka 5 ne sikoona ku nsonga esinga obukulu eyantwaza mu paliamenti nagenda kubateeseza nagenda kubakolera ebyo eby'enkizo kwengatta n'ebyo byengaseeko ebingi byenja okufulumiza mu katabo mu myaka gyange emeka 5 mu kusoomooza okwekona kwa paliamenti mbadde mwesimbu nnyo eby'ekibiina kyange ekinabagenja kikondako nga mpisamu lukwakwayo era oba oliawo kino kano kamba kammwe nsiiba nkibagamba nti okubonabona kwemolodde mu paliamenti bakama bange babadde bakimanyi bulungi the National Unity Platform top leadership tutandikira ku leader of the opposition eyasooka yali Honorable Mathias Mpuuga n'abaddeko abadde Honorable Ssenyonyi byonna babadde nga babimanyi nakana abadde takamanyi kubanga atandika okufuna emisango batandika okwagala okunsika sente nyingi nakitegeezako Honorable Ssenyonyi nti wetwolekedde betaaga sente nyingi era wenjagala okwebaliza Lukwago Company Advocates mutukoze obulungi obutagambika Honorable Segona, Honorable Lukwago, Kanso Katumba, Kanso Nampeera mwe mwatoba emisango gyange okumala emyaka emeka gyonna negigwayo ne mugiwangula mwebale nnyo mwebalire ddala n'akasembero ddala nga nebaza Justice Nabisinde ye munabuzi yali musango gwange ogwatolobera emyaka 3 ogwatwalako obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi ze paliamenti ku miliyoni 42 oba oliawo n'omusobeze tufuna sifunangako miliyoni 5 ku pesiripu yange bukyanga nyingira omwaka ogwasooka housing finance enanjulira ebadde etwala kumpi miliyoni 35 ng'etwala butwazi ng'ebbanja lyennalya nga nyingira paliamenti nabagamba esayingira nga ndi munaku naye nayingira simanyi byalooni so bannabusiro North nkimanyi bino mwagala okubiwulira naye temubimanyi singa nzire ewaka n'ensirika mujja kunjajinga bubi sifunyeeko musaala gonna mu paliamenti naye kisinga obukulu kye nenyumirizaamu sigenzeeko outside my parliamentary emoluments oba wa Mzee Museveni oba wa Mama Anita oba wa Muhoozi oba waani yonna oba wasale kujeeyadde kiki yensubugapo naye bangi ate babadiza ne fulaga naye ng'ate basiiba eri bakama bangi ntegeregese so kati ndi mukakamu nnyo olaba ne betukola nabo mu opposition omuli leader of the opposition mu myaka 5 tewalina omu yali ampaddeyo ka trip naye nga mumanyi byembadde mpitamu tewalina omu yali ampaddeyo kaki n'essaawa yakati nyinza okubagamba abaana bange bayinza okuba bali waka bagamba dadi twagala school fees era awo mpita Honorable Ssenyonyi okyali leader of opposition waenda osinza okunfulumya nange mpayo ka trip mukama wange ssebo abaana bange badde kusomera naye emyaka emeka naye nga bakimanyi ndi mubaka munnange ate nga balina obusobozi abakanduza batambudde emyaka emirundi ndoza nga 8-9 naye nzaawo naganda ofukamira mu paliamenti naganda sinakufukamira kibakakatako okusobola okulaba nga bafaayo tukola tutya kuba emirimu gyonna tugikoze bwe bulamu tuba tuyita mu paliamenti naye byonna nga mbyogera sigambye sitambudde ntambudde emirundi gyange 5 mu myaka 5 bannabusiro North sigenda America sigenda Australia wizo okuza mbadde negerabi era emirundi egyo 5 gibadde gya sports mbadde ntambulira ku merit buli mwaka bwe gugwako ngende Kenya ngende Mombasa ngende
Kigali kuba ndi musambi wa mupiira gy'emirundi gyokka 5 gye ntambudde naye ng'abasinga babadde beejalabiza mu paalamenti bali ku nsimbi ya Muwamusolo ate ffe abasinga okuba abeesigwa eri ekibiina be bagaana n'okugenda mu ofiisi ya sipiika kutogenda tosaba yadde ka trip ne mu ofiisi ya sipiika sigenda ngo yadde okusaba trip n'etya naye ng'ate bo gye so kati kino lwaki nkibategeeza nabana abakwata obutambi buneeno bangi batumisigyajinga ne batulisa ne tutalidde tetulina kyetulidde mu paalamenti bakama bangi ate tetulina kyetulidde mu bantu baffe lukwe kakasa bulungi wano bwenjogera Busiro North abantu bange bantegeera kuba mbaddewo ku lwangu bingi ebigenda mu maaso awo naye ate ekisinza okunnuma nti abamu ku bannaffe be baendoosinze abasinga okubeera royal okufuluma abasinga okubeera royal ekyo nkikakasa nze nsinze mubaka wa NUP abadde asinga okuba royal eri Kyagulanyi eri ekibiina kyange n'eri abalonzi bange yange kaadi oba wagitunze nga bwengenda okubagamba nga maliriza nani yagiguze era yagiguze sente meka era n'obujulizi mbulina ekitegeeza kakasa bulungi nnyo ffe ng'abaana abato abayingidde opposition oba mutukoze bubi nnyo nabagambye sigenda kulimba sigenda kuvuula obulamu bwa paalamenti kyensinza nga muvaako ekisinza okunsanyusa mutegedde nnyo njigiddemu bingi ate olw'okuba nayingira paalamenti ne mmanya nti nange neerandiza n'abalonzi bange bannandiza kanzireyo nsoma amateeka mbadde nfuba nnyo okulaba nga njiga era sinze kapere mu paalamenti ne gye nsomera nna bakimanyi bulungi siri kapere era NUP bweba egamba enfulumya omuvubuka asobola okuba aggressive nga nze ebeera efiiriddwa nnyo naye paalamenti njagala okubaza ku yankoledde ekirungi mu paalamenti sisobola kuteebaza koki wange kokitomulwanga yabadde asinga okumpa trip ezo ng'akondako nsubukako yasooka ku lisiti etambula egendewe lwaki njuliza nnyo trip ezo bwebakuba wiikisi 2 mu paalamenti oyinza ovaawo n'obukaddaana bw'oba erina ekizibu mu constituency tosobola kutakisasula naye abasajja balina engeri gye bazannyamu oba oliawo ebintu byabwe awo batufulumye siri mu kulamentinga naye ndiwukulaga abantu bange n'ensi ebisinga nja kubibategeeza bingi nja kubibategeeza bangi benayise waneeno ina mukwano gwange Zanero wano interview sinayiye nja kubumweyiye ate sikonjera obulamu bwa paalamenti bubadde bukalubo nnyo nagiyingira naye ndi musanyufu nnyo nfulumya emikono gyange myerufu nfulumya emikono gyange miki si sipiika saali tasobola gamba nti nsumuka namusanga mukoliro olwo kasitole mwakalabako ne bateeka ku Twitter sumuka wona abadde agenda mu paalamenti naye Honorable Ssenyonyi n'akateeka ku Twitter ye nga kituufu sinze tewaliwo kiralite naye that is not me manyi wathe yange manyi ne wathe yabaki y'abannabusiru so obulamu bwa paalamenti obadde bukalubo nnyo naye nkakasa bulungi emyaka kikyali ku saidi yange bakama bange kuba bingi nnyo bategeezezza bannamawulire nabe munjagalako mujja kubifuna naye nabadde sisobola butajja kubategeeza nsonga zino nga ndi mu constituency kadde kagenda kuba katono nnyo waliwo ensonga position zino muzikwate nnyo kambalage nga mpita mu lukwakwa position zembadde strong eri ekibiina kyange ekya National Unity Platform lwaki bino mbyogera nyinza okuba njogerako namwe okusemba abantu bagenda mu nomination nkya mumanyi mutya oba sigenda ku nominatinga bwe sijja kukiriyalinga eya ekitegeeza abantu bange tebajja kumanya bayinza n'okulowooza kansubuga katulyamu olwo ne bakola batya nze mbadde nsinga okukkiririza mu Kyagulanyi position nangeemu position ey'okubiri nze mbadde nsinga okuobservinga party values positions ez'okusatu buli NUP lwebadde egamba mugende mugomono nze nasooka ku Bampuuga bambi nze nasooka ku Namuganza nga nze nsokotekako muki kubanga nze kyebaŋŋamba nkola ki ngenda bugenzi mu maaso subscription eri ekibiina kyange natandikira mu kooti nabuukamu ebyasookaawo nenzija nga nkola ki nga mpaayo ne miliyoni 10 nazikola ntya naziwaayo kitegeeza subscription ekibiina kyange mbadde nga mpaayo mu kuwenyera kwange mu paalamenti nakino amateeka ganyigaze mu paalamenti wano wemulimu gwange ogubadde eri ebisiyaga lyajja nendiwakanya nenyimira kufuna ya paalamenti omuzira nengukwata nendiwakanya NUP nempatiiki Kofi Biru yajja nempatiiki UPDF yajja nempatiiki byonna n'okudistancinga offices ng'eza Sale
eza Muhoozi, eza Mzee Museveni, eza Speaker wa Fantamongo kubaito nacho mweni yupi bode batugamba temukigeza ya ate abamu abafunze ofuna fulaga basiibiri ani alimba ali awo bantegerekese. So nkoze byonna participation mu bolyawo mu press conferences mbaddengayo ntambuddenga n'entambula mu ze Twitter by elections nkoze byonna n'okufaayo eri abaana baffe ababa foot soldiers abaana baffe abatugendako abaana b'abalwanyi obolyawo Twitter obolyawo abasibe political prisoners n'ebiyinga ebyo. Cutting the story short, mbadde mwesigwa nnyo eri ekibiina kyange kyaki era tebababuzaabuza nti nsubuka atagaddemu n'omulundi n'ogutya n'omulundi n'ogumu nga mbaliriza wano gino gimu ku mizannyo egizannyiddwa NUP briefly okunfulumya kuba bwe bateyampadde kaali ku myaka gyange oba oliawo ku bugezi bwendiko ng'ate eryanneeretera n'enfulumya nga tenkubidde yadde kasimu tempiseeko yadde okutuula nange even after okunfulumya batenabana kunnoonyaako yadde nkiwadde wiikisi 3 okuvaayo okwogera ebigambo binene. Gino gye gimu ku mizannyo gyezezannya gye bazze bazannya nze okunfulumya. Babadde bakozesa rumors ne espionage oba oliawo spy network ate oba oliawo engambo zaabweru n'obwambega obukesi. Abantu abo si balungi batandika okunnwana ndoozanga nakayingira paliamenti mukimanyi bulungi nnyo. Waliwo naye yajja kyeka gwenkakasa bamusindika busindisi nampola obukadde 40 yafundikira ennyumba yange agijjeemu omukyala wange n'abaana bange ng'agitutte we bamuyita Butebi taata wa omubaka zaake nalina ennyumba zange muzima temuzimanyi ezo byero tebimanyi. Yasindikibwa nampola obukaddaanga yafundikira ennyumba agitutte ng'agamba manya 10 nga n'omwaka tegunnakola ki tegunnawera. Naye lwaki nkyogedde ngenda okubiraba ng'ate biri mu bukedde neŋŋamba ekitegeeza simanyi na gye wava kujjambulamu bwange ate ka transaction yakaali akatono nkufukagirire taata wange tuli mu struggle ffenna nga bwensuubira mutabaniwo ayita mbizibu ng'obaoliawo nange bwe naaliriiseemu kubanze ni mwana wa munaku tompuliriza tonzizaako na mu kisenge nkwegayiridde tuli mu struggle kati struggle gyekitegeeza rumors ne spy network ebyo story empanvu nnyo sijja kubateekamu naye oba oliawo buno nyina okubategeezaako tubonyebonye tutya naye nga tuli faamu mukimanyi bulungi nnyo omu ku gwenjogeddeko oyo bamukubangamu nnyo ebituli nti alina gy'akolera. Ate oba oliawo nze nakimanya nti mu kujja okunyeenya ntyo nga bakukaka genda eri bakulabe ng'ofunyeeyo ssente nagamba okulya ssente za Mzee Museveni bakama bange nazikola ki naye ng'olyakuliza bwebuzannyo obukengamu ku kazannyo kengenda okubategeeza akazannyako okubika bakoze okusobola okukola akolwaki bakakoze bagenda okulaba kasanye bakuwaako lipooti embi akasajja girooti nabantu kabanja n'ennyumba twagitutte ngenda okwira wabukedde neŋŋamba bwebuzannyo buno wabukedde yetibbi esinza okunkuba abala sijja kubakoonako naye nga bankubye nnyo ekyokukisa obulungi banfulumiza era mbayuzayuza bagudde mu kateko ka dictator aba NUP bafulumiza omutuufu ate ne baleeta agenti omutuufu. Tegerekese bulungi nnyo ensonga ey'okubiri bazannye batya obuzannyo. Tulina babasajja amwogeddeko chairman Nyanzi mafia asinga mu NUP. Nyanzi atuzannye eddate zonna naye nze namugamba ndi musomi w'amateeka onsinga myaka na bugagga tojja kuntegeerera era kyemanyi ndowooza ebinfulumiza bannabusiro twasituka ffenna twalinga 10 ne tugenda eka mwokya Nyanzi ng'apanze abantu 30 bajje balondese baganda afuke chairman Gunga n'enkigala n'engamba am a legal scholar sobola kubeera mu legal ten ne mugamba ojja kunsanga mu constituency najja mu constituency nesitula abantu nga 10 ne ttiimu zaffe zonna bakama bange ne twolekera ekitebe ekavule ne tulwanyisa Nyanzi ne tulwanyisa petition yali nene nnyo ebyo byogera bya mwaka guno. Bannabusiro ne bafuna oboolyawo eddoboozi lyabwe Ssemaganda ne tumufulumya essaawa eno Nyanzi yaleese Ssemaganda nga flag bearer. Oba bo babatuma ssente ne kaba Nyanzi simanyi ze baabatuma eyo kati Nyanzi omu ku buzannyo bwe bazannye okusobola okulaba Nyanzi abalina akakundike Nyanzi abalina akakundike kalimu Ssemugoma kalimu Meyono wasaidize eno ewa eno Sempeebwa
kakundi kali awo bonna abatanzi muleke saagala kuwayiriza naye waliwo akakundi awo kati emizannyo ffe tugenda okufuluma NUP actually mubutatolayagamba nti banfulumiza ngenda kuba wali mudakiika emubiri mbabulire era bafulumye basinakolaki kubanga kiriza obagaana muzalaki netayina yambali ya redi zijje njogera ensonga kubanga redi embadde muki omusaayi so kati Nyanzi kino ndombera Mr. President omusajja gwensinga okuwa ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Nyanzi ayinza okuba yakujja ku street Nyanzi pozinga kutuga project yamu naye Nyanzi musajja mubi nnyo talina kwesembereza byabufuzi bya NUP singa tuba tunagenda mu maaso. He is a wrong character. Sijja kumulwako nnyo naye nga musajja mubi nnyo atuzanye endate nnyingi nnyo akakkanyiza buli omu waneeno ne Kalungi ono mubadde munenya Kalungi awo takyalina kwogera mu constituency twatulwalira kifo kino tukikomawo naye mukyanga tumukomyawo mu ntebe tafuzeeko n'omulundi n'obumu batuuse kufulumya bamukyajinga kubanga awagira nsuukako Chairman Kalungi okutuula waneeno tolina musango Chairman tukwagala nnyo obaddewo ku lw'obwerufu era ozijja kusigala ojjukirwa tokufulembeddeko mu ofiisi yo kubanga kasaba amanya nti awagira nze yafulumirawo era bakoze process yonna ate waliki kigenda mu maaso eze nkulu nnyo mbadde sobola kutakola ki butazira Nyanzi nga mumaliriza era yakutte sente za Ssemaganda millions of money n'amuguza flaga kati njagala tulabe sente n'obwongo bw'abannabusiro kiki ekiwangula ekyo njagala tukimanyi ensonga nkulu nnyo akakodya akalala kubana bagenda bannamawulire natera okumaliriza kana akakodya akalala kebakoze eki tebayiseemu okutulwanyisa bazze nga bakola emizannyo bayita mu basajja nga Bassemaganda ne bayita ng'amawulire okusobola okulaba nga bateeka maama wange mawulire Mbaganda natandikira Buganda eyo ne batwalayo Nansana nayo ne batwalayo kati batuuka ewa maama wange tebakoma kumukozesa mu kooti wali bamutuuseeko bamutunuza mu kamera bamulimbye obusente ate tabubasabira kubasaba nga bamugamba tunula mu nsonga z'agali awamu akasajja kakutunda ibyo n'emizannyo give eri ku kitebe olwokuba waliwo ayagala ekifo bagala fulumya Nsubuga nabisa Nsubuga anafe ku kitebe ekyo kirinako obujulizi batuuka n'okusitula maama wange ne bamutwala ku kitebe nebaza maama naaba waluka Agnes nti wagenda ku kitebe tewagenda wa Anita Amongo tewagenda wa Museveni ekyo mukikubireko mbugano kubanga maze namugamba bazanye emizannyo mingi nnyo nyakulibajuza naye kamanyumize kuno okusembayo lwe twasituka ne tugenda ku kyalo tutte petition tulanira Busiro Ssemaganda nga bamusindise mu constituency tetumanyi yatandika okuteeka ssente ku kitebe mu security ng'ayingizaawo abasirikale ba Muzeeyi Museveni okunemesa obulamu ku kitebe era bwe natwala bannabusiro bonna kumpi 10 n'okusoba ku kitebe awo bazanya emizannyo ne bankwatira nawo ne bantwala mu ofiisi zaabwe waliwo Lwanyaga Madamu Saara ne kansowa ekitebe kanserute ne banyingizeyo nga balinga kooti batukako n'okungamba ebigambo bino wamangu bawaze n'emmotoka gireke wali olwono bamanja mu ssente meka miliyoni 3.5 naye nga abasirikale ba Museveni batudde nabo ku kitebe kya NUP bagamba lemesa Nsubuga aleme kujja ku kitebe aleme kubeera visible tukafulumye bulungi oba byenjogera obitegeera emizannyo egyo kati bwe zibagamba nti ekibala tekikontributiza okutokola nga kinfulumya Ssemaganda Ronald gwe baleetedde wali ng'ayitamba amawulire bazze ng'akozesa yakwata amawulire n'agenda gye nakolaga bizinesi meebo n'akulabye wa ng'anoonya muntu ku muntu ani abanja Nsubuga byonna n'abikwata n'abiteeka ku bukedde ne mulaba Kamoga nga bajja ku kitebe nga bafuna free entry ku kitebe nga balindirawo Nsubuga bamukwata ejjeeke basobole okumufuluma ekitebe mwebalanyi bagamba bange mufulumiza ng'omaka wa NUP bingi nnyo awo muzanyiddwa naye bino mbadde sobola butabe bategeeza ate bingi nnyo lwakuba nti akadde katukola katya nenyina okubasumirako njafuna akadde nja kubaza interview kimanyi kati mugenda kunoonya bannamawulire nja kubawa maki mawooli awo mawulire malungi nnyo nakano njagala mukamanyi obadde bungi nnyo obwambega bwe babadde bankolako ng'ate ndi musajja mwesimbu nnyo basobole okunemesa ekitebe neme kutuukamu bagambe kaba tekalabika ekyo bakikoze bulungi nnyo ne bayita state agent waabwe oba oli awo
ensonga zijja kugenda nupuveting ne ground awo wenzirira okusembera amawulire kyensembyayo okuvetinga ne ground njagala okubategeeza bannamawulire Busiro North teyavetingibwa n'omulundi n'ogutya nze nina emyaka 33 gyonna ngimaze waneeno byenkoledde Busiro mbadde team manager w'essaza myaka 7 nze mbaka palamenti asoose okuwangulya Busiro yange ekikopo nze nsinze okutambula ku ground byentaddewo bitambudde ground yansuukapo yali esaninga at 58% if not 60 ku bakandidati bonna oba oliawo yali badanziri yali badde Senono naye batuwa kandidati mubakoze assessment ku ground bwesirabanga nako nga munnabusiro nga ne bwemba musiru asembayo ku nsi kuno sobola kuyimira amabega okumuwagira yesemaganda Ronald bakama bange bannabusiro tuli munyiike bannamawulire kano kamwe actually size na bannabusiro nayize bannamawulire kuba kimanyi bulungi mujja tukolaki batukolako obulyaki mu vetting nze yasinga ndoza nokutta ebibuuzo kuba kimanyi bulungi ze sigwangu ku kibuuzo bukyanga nsoma abasajja abagezi babano by right hand man Senono twali mu vetting twali 18 naye balondawo the most incompetent atasinza obutasalira bwe basindika Busiro North bigambo mubyogera ate sigenda kuvaawo ngenda kusigala nyinya ground kuba nzaalibwa Busiro nziikibwa Busiro maama tata jjajja bonna bali Busiro zigenda kudokola ki batukola bubi NUP simanyi bino Mr. President abimanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abantu abeetoloddaawo bantu wakyamu nnyo mwatukola bubi nnyo naye ekiswaza omugagga obakusesema nkula bakama bange awo nagendako wabakama bange temulowooza nti nzize wammwe ensolo yange eriso sad and real nagenda ewahonorable Ssenyonyi nemukubira akakadi mumaze kigaba nenkubira Lubongoya nenkubira Sewufu nekubira Romanzi nekubira Dr. Kanabi nekubira Aisha Kabanda nekubira Mwanga Kifumbi namutinga teyanziramu ngamba sagala kandi ya Busiro North nemunoonya omuntu omulala alikwate kubanga wano mukoze ensobi tewali n'omuyamba liprayi bakama bange natwala initiative bonna nga bwe mbasomye kyenasembayo nanoonya ku president wange WhatsApp anti babadde bamutukweka nemunoonyako obaka bagende mugamba obaali mulaba emyaka 10 ndiwulekako nesaba kati audio zikyaliko era president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu audio zange za dakiika 10 ku kyakolebwa Busiro North nkimanyi bulungi kweziri ku simu yo era ojja kuziraba kubanga batugamba bwe tusisinkanika era ffe tuli bwana buto tusisinkanika mugamba wange simu naye nkakasa bulungi luliba lumu nja kusisinkana nja kugamba ebigambo binene njawulamu kujobuzi naye mukirize mugane tuli mulumye mwekika ekyawaggulu Ssemaganda Ronald zino ensonga zeepa lwaki Ssemaganda Ronald ye mulabe wa constituency ekisookera ddala Ssemaganda Ronald yasooka kutulyamu Lubaga n'atunda obwa sipiika ekyo mukimanyi bulungi Ssemaganda Ronald tazaaliwo wano wa myezi 2 wano atukulembera atya ku bintu byetukoledde waneeno kale singa sinze yalibadde Senono singa sinze yalibadde omuntu omuki omulala Ssemaganda Ronald atukoze oba ekirala nze tuyinamu kyetuyita chapter 14 kyebayita leadership code of conduct Ssemaganda Ronald yakwata omutitimbe gw'ensimbi n'aguwa Nyanzi ne gurupu n'agula flag ekitegeeza kikontana leadership code of conduct obukulembeze bw'oguze tebusobola kuwangaala bakama bange Ssemaganda wagula fulaga olinga eyagula omugaati n'okuteeka mu nsawo kati guli mu kukuvundira ezenvunyu ojja kufulirira ozijjemu ng'ozisudde gye zirina okugenda mukama wange yakwata sente n'akolaki n'atranzactinga Ssemaganda Ronald oyo talina yadde opinion leader talina yadde fulaga bearer talina yadde obukiiko bwa kunga registrar naffe ffennyini abaali badde bagamba tikatudde emabega we tatulina agenda kulembera ki ye muntu gwe baatuwa bino mbyogera kuba nina obulumi nze MP opposition asoose wano ate mbakoledde bulungi ate ndi mwana nzaalwa ya wano Ssemaganda singa bali bamwagala nnyo yalibubikiriza akafazaali n'amala emyaka emeka 5 n'alyoka akolaki n'alyoka ajja ye muntu ajja n'owulira ng'ajogerako n'agamba nti ye akagula ambulensi eyakakaddaakamu ekitundu n'akola ne ku ssaza n'azimba ekisaawe amanyi byenkoledde Busiro n'Obuganda oyo musajja amanyi byenkola nze
jingo hizo kote ni mikono jangu ni mbana usio na jibula kusende za moto so Sembaganda unamukarakta Sembaganda bategeza oyo kamuvenda ko sija kwa relevance nsaba munyapangira mu sironozi bwokwatanga akalulu kange nokawa Sembaganda Ronald mbaku kyayide mutima ojja kuba okoze bubi nnyo tugenda kujjawo ejjongo eri abasajja abeetolodde president ng'ate ababulowooza bakola bituufu EMC mwatukola bubi nnyo nyinza kujjamu madamu Kyemutaki akaye bamuyimba atamanyi Oluganda buno obwana obuli okumpi obwogera Oluganda muganda wange buli obwana bubi nnyo balina okuba bwamulimba bwamuwabya EMC mwatukola bubi nnyo eno mwasindika amagi amavundu ebusironoza akasemberayo ddala my next step sijja kubalwisaayo bakama bange nkoze kyentwalidde wikisimeka era bino byenjogera temulowooza nti mbudewo nenga akangenda enjogerako gye muli wikisezesa kyentwalidde nkoze world consultation njogere ne political mentors njogeddeko ne baprotestants bano bennyini tuda kutebeemu njogeddeko ne badaihatsi bange njogeddeko ne bazadde bange njogeddeko ne mukyala wange njogeddeko n'abantu ab'enkizo njogeddeko ne bafero MPs mu parliamenti njogeddeko n'ababadde banteekamu ssente njogeddeko n'abantu abazanya ebyobufuzi waneeno abakalungi bali mwebali basajja mwebali njogeddeko n'abalonzi n'olunaku lwajjo kyemmanyi twasuzira mu meeting twagibuli mu ssaawa 8 nga consultinga widely ku kiki kyetulina okukola ki kubanga kkiriza obagaana singa nsalawo ng'omuwe nti kiyinza obutakola ki mukkirize mugaane kino sobola kukibuusa maaso n'okujja wano okukola final decision ndi katale ebibiina nga 6 bintuukiridde ng'ekisooka kye kya NRM bakumaze crossing odeno PFF gyotukwatira fulaga DF sente zitebolingiddwa naye bagamba nyina abankulembera nenkola wadi consultations ofa zonna nenzitandinga ddawo tewali kikumi kyonna kyenaafunye era abadde bagamba nti buli anajja independent bamutaddemu ssente ezo street talks tuziwulira tukkirize tugaane ebibiina bintuukiridde numwezi okutuuka wano nga wayise wikisi 3 nga nyina okwogera njagala okubasuubiza sindaba kwogera awo mbasuuliddeko obusuubizi naye nyina sad story gyenja okubabuulira mujja kwewuunya kubanga nzewe nabagamba abantu singa nali mukyala nalibadde enfumbangufungo bumu olumaliriza nga tumaze okuntaminatinga nendoba nengenda kuki saalyenedde musoni badde bakama bange nasazeewo basikakiddwa nga honorable omubaka akulembedde emyaka 5 banabusironozi mwebali nnyo nasazeewo basikakiddwa 2026 sigenda kwesimbawo kubaka wa parliament sigenda kwesimbawo olw'ensonga zange zempadde zenjagala okuwa zenja okuwa ne mu mawulire njagala okujjawo oluli olumbazi olugamba nti buli ayesimbawo bamuwadde ssente lwaki kidde kiri bwe kityo nze gwegulaba wadeeno nsigadde mu mabanja agatagambika naye kino mbadde nyina okukisalawo sinti saagala bukulembeze naye olw'okuba nzikiriza kyenzikiriza bakama bange nkimanyi bulungi abagizi bange kino kibakubye wala naye mukkirize mugaane sigenda kwesimbawo leka abananyi constituency abasinga okugitegerera ku kitebe badukanye constituency nkimanyi bulungi kuba pulezidenti nkimanyi bulungi abantu bange nze nabalaga NUP okubalaga ebbali nzikirize nzize ebbali sigenda kwesimbawo banvume bye balina okunvuma nga bebadde bajja batuliisa ssente kati njagala ekyomukisa omulungi bagenyinyi bizigyeko tewali wajja agambira nti nsubukapo wakutte ssente kati kansigale nkole byenyina okukola nja kusigala n'abantu bange nja kusigala nkola bye tubadde tulina okukola muleme kuneekwasa bakama bange neebaza nnyo abantu bange mwenna neebaza nnyo betambule nammwe neebaza nnyo abalonzi ba Busiro North neebaza nnyo obwakabaka bwa Buganda kuba mwe mwandeeta neebaza
nebaza n'eddiini yange ey'obukatuliki, nebaza nnyo ttiimu yange embeereddewo y'abadaihads nkimanyi bulungi mwenja kunyininayizinga, nebaza nnyo obukulembeze bwa Chairman Kunga. tukoye ddala Ssemaganda ani amumanyi tubonaabona kulwa Ssemaganda kale katusigaye kale tulina memba n'omu mu Busiro sibyagala naawe Evaana Bobi Wine sibidda mu nju yange mukoyo okuva n'olwaleero olw'ensonga otwotya Ssemaganda baba nange simwagala sibidda leero mu nju yange tasulamu Kamaki? Tasula mu kazigo k'empangisa abadde asula mitwetwe Pulezidenti wange Bobi naye mukoye bonna mbakoye siddamu kulonda kubona omubaka yabadde atukiikirira teri kulonda nze neegomye obadde okolanga ani munnu nze mbadde vice chairman wa Kakiri Town Council wa Kunga siddamu kulonda tompa na kazinda ani gwe mutawakalu Ssemaganda tukugamba ate naawe otumalako tulekemu Bobi werawa anamanyi Bobi wayanja mukimanya mugenzi Ssemaganda pano tumumanyi yadda tugenda kawa NRM mwana wa kuno bwe batazizayo be bamanyi bamuwadde kyakoze nsubugappo n'atuleetera ebizeete bye tutamanyi NRM eridda kange ne wabaani ne wava Bobi Wine Simanga Robert Sentamu sikyakamuwadde ka NRM konna oba mumpi oba muwanvu NRM Honorable Nsubuga Paul okutuwangulira constituency yaffe nga opposition ekyo kiwedde. Ekyokubiri message egenda ku kitebe, njagala okuweereza abantu bonna abali ku kitebe ky'obujoozi ekiri ekavule abalowooza nti bajja kutegeereza abaloozi ekyo kifu. Erinnya lyange nze Ssaajja James Mukalazi, nze nakulembera constituency eno nga tunoonya akalulu ka 2026. Olwaleero njagala okugamba message eno siri mweteefuteefu kulembera constituency eno nga nnoonya akalulu nga nkulembeddwa omulema Ssemaganda Ronald. Sijja kukikola. Njagala okulaga obuwekuusa wamu n'obutali butuufu. Tuyina abakulembeze 2,944 awo bali ku mutendera gwa Kunga. Njagala okwebaza chairman wa Kunga. Kunga yalonda obukulembeze okuva ku bwa constituency, netulonda obwamagombolola omuka asatu ne town council 3, netulonda emiruka gyaffe 35 n'ebyalo 142. Baliko abakulembeze 2,944. Tewali wadde n'omu yeebuuzibwako nga bali mu kaseera k'okugaba kaadi. Twebuuza babagaba kaadi bye bagaba babijjawa era basinziira ku ki? Olwaleero njala kukubira omulanga Pulezidenti wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ti akalulu ke mu North Busiro tugenda kamuwa, naye omwami gwe bayita Ronald Ssemaganda tagenda kuwangula kalulu ka Busiro North oba kitya. Simanyi mubaka byagenda bagamba, leero olunaku lwa mubaka agenda bagamba nsaba mugume. Nze nsinza okuyisibwa obubi mu kisanja kino kubanga omubaka tayeyagalangako wadde okweyagaza abantu be. Ate era nze mbadde
esinga okwagala okusanyukirako awamu n'omubaka ebyo nazo esinga obyagala naye leero olunaku lwe kyenva ngambe sigenda kwogera nnyo mbaagaliza obulamu obulungi tugenda mu kalulu buli omusalawo kyoyagala ku mutima gwo naye tetugenda kugoberera jogo akatebe k'ejjoogo akali ekavule njagala okukubira omulango ono omwami eyita Abibu Buwembo Ssaabakunzi wano tebatulagira mu North Busiro njagala okukubira omwami omulango bayita Fred Nyanzi wadde oli muganda wa pulezidenti wano mu Busiro North tebatulagira era njagala okubakakasa ababadde n'ejjoogo erigamba ti owakaadi tagwa mugenda kusooka mulaba Busiro North bankudde ne kaadi ye ekyo kiddamu abadde bagamba nti owakaadi tegwa aba NUP mugenda kulaba lwadi Sebaganda Busiro North ng'agudde ne kaadi ye eyo message esaba etuuka wa pulezidenti eyo message esaba etuuka wa Buwembo eyo message esaba etuuke wa mwami Fred Nyanzi Ssaabakwe yajjudde enkwe mu kibiina kya NUP era yagenda okumalawo ekibiina kya NUP mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka waabwe.